ate tufunye n'abatuuze abavubuka okuva mu ttiimu ya MK bayimirire mu balabeko bayimirire mu balabeko nabo bagamba nti okunoonya Mukama kye kinaakola. Mutambule muggyeko eno, mutambule muggyeko eno, tubaaniriza mu linnya lya Mukama Yesu. Mwetuluulire ddala awo wabeere nga wajjula. Tusanyuse okubalabako mu linnya lya Mukama Yesu. Abamu tubeera nabo wano bulijjo, feesi ezimu nziraba nga mbadde nzimanyi. Olwo Buganda yaffe yafuna accident ne bamutemako okugulu, naye ewaffe Masaka bagamba nti yali afudde bwalemala. Weebaza Katonda, omutwe nga kweguli ojja gaggawala. Ebintu bingi ebijja okubeerawo, omutwe kasita gubaako. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mukama yebale kutaasa. Kasita omutwe gusigalako, ebyokukola oba okyabirina. Teweesaasiranga, teweenyoomanga, teweeganyanga. Ewaffe Masaka bagamba nti yali afudde bwalemala. Weebaza Katonda, kulika akabenje ako, kulika embeera, kulika kyonna ekyabaawo. Ebitundu byonna ebisigadde ku mubiri bakkiriza biveeko okuggyako omutwe. Teri musawo agamba nti naye omuntu ono kutereeza embeera ye tuggyeko omutwe, naye ebitundu ebisigadde n'ensigo n'emitima na biki babijjamu. Afuga Mukama aliwo eyabakulembedde. Olina ekitundu kya ddakiika mu mpaaka z'endalo kange. Olina manyi okupima ekitundu kya ddakiika kale. Bayibuli egamba nti tetulekangayo kwaniriza bagenyi tosobola kumanya. Oyinza okusulwa okukyaza malayika. So abagenyi mwena tubaaniriza, naye abo be bamyanjulidde nti waliwo abavudde eno, waliwo abavudde eri, mbayise mu butongole leero. Eddakiika yonjiridde ewedde obuzaayo akazindaalo. Kale yogera. Abooluganda Mukama waffe yeebazibwe. Nsumba tuli basanyufu olunaku olwaleero kubanga tukyadde mu kifo kino. Abamu ku ffe tusabira wano abalala ndowooza gwe mulundi gwabwe gusookedde ddala, naye nga kyonna kitiibwa kya Mukama kubanga tusabyeko nammwe. Musumba tuze mu kifo kino okwegatako. Njasookera ddala okwebaza omulimu gw'okoledde eggwanga lyaffe Uganda, okubunyisa enjiri buli nsonda ya Uganda yonna, n'obuweereza bwo obwa House of Prayer Ministry International wano ttaka lya Canan. Neneebaza ne omukulembeze waffe w'eggwanga His Excellency General President Yoweri Museveni n'eddembe lye yatuwa nga tusobola okujja wano ne tusinza nga bwe twagala ne tweyagala. Neneebaza na buli omu yenna ali wano kuba ndaba abantu balabika bulungi banyirira. Bano bali ku luzi olw'amazzi amalamu. Mwekubireko mu ngalo ez'amaanyi. Muzikubire waggulu Mukama abawe okunyirira okwo. Musumba neneebaza n'abaweereza b'omu kifo kino batukutte bulungi, batwaniriza ne batulagawo okutuula era tuli basanyufu. Neneebaza ne ttiimu gye ntambudde nayo. Ttiimu eno Musumba feba MK Movement Boda Initiative Uganda. Muli ba Boda. Ojja tusonyiwa yambulera mwe tutambula naye olabamu n'abakyala tebavuga boda, naye kusinzira omulimu gwe tukola tukuyega n'abakyala tutambula nabo. Tuli bawagizi ba General Muhoozi. Musumba nsonga endala etuleese wano ngaawe wavaayo lwatu n'olaga ensi nti gwe owagira General Muhoozi naffe omuntu bwatu naffe gwe twagala tuba nti twaze gy'oli tutambule ffenna era tuli basanyufu mu ekyo. Waffe tuvuga boda za feze eziriko endabirwamu eziriko ekifaananyi kya Muhoozi. Zizo boda z'olaba era General Muhoozi wabanga ina gyatambudde omuganda waffe tumwebaze yatera otukwata mawulire ndowooza mugalaba yeffe. Era tutambuddeko engendo eziwera n'omwezi ogujja tugenda Soroti
ffe twasalawo nti Gen Muhoozi gy'anaabalaze naffe tujja kukola ki tujja genda sisi tubadde mu bitundu byewaffe ekigezi kubanze gyensibuka nze ndi w'ekisolo gye banzaale ewaffe gye tubadde naye nga buli wamu twaga nti buli nsonda ya Uganda yonna Gen gy'anaabalaze tujja kukola ki tujja tambula naye. Amiina. Naye ne tuba naffe tulinamu okusomezebwa okutonotono kuba twaga nti tujja kuwagira Gen Muhoozi nga tutambulidde mu Mukama naffe nga tulina okujja wano tusabire twetaaga saala y'Omusumba. Mufukamire mwenna. Temuli bangi nnyo amafuta nagawaddeyo dda. Katonda akuwonya ebikusoomooza akuwonya Mukama abeere naawe. Sokolere Basabira Katonda okujja we basoomooza byonna. Basabira Katonda okubawa favor. Basabira Katonda okubawa obukuumi mu makubo yonna gye mutambulira okubanga tuwali n'omu afuna kizibu. Ebirooto byammwe bye mulina ku lw'eggwanga lino, ebirooto bya Gen Muhoozi byalina ku lw'eggwanga lino, Katonda abituukirize nga mu ggwanga muno temubaddemu kuyiwa musaayi. Abavubuka nga muli balamu, ebirooto byammwe byonna nga bituukirira mu linnya lya Mukama Yesu. Amiina. Kale muddeyo mwetuulire saavisi etandike mu maanyi. Tusanyusa okubalaba olulala lwonna nga muba temwina nga temuzze mu bino bwe biti mujjanga ne musaba. Tubeera ne lankyawa, tubeera ne Sunday service. Abasigidde abendabye mwenna tubaaniriza musabe Katonda y'omu, mukubire Mukama engalo ez'amaanyi. Tewali alina Katonda mulala eyatonda eggulu n'ensi, ali omu. Mubakubireko mu ngalo abavubuka abo. Teri kintu kibi ng'okubeera n'abantu nga beenyigira mu by'obufuzi naye nga Katonda bamusuula ku mabbali. Kiŋambire akuliraanye. Teri kintu kibi nga kubeera n'abantu nga beenyigira mu by'obufuzi naye nga Katonda bamusuula ku mabbali. Kibi nnyo 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 kubanga eby'obufuzi bireetera abantu okuba n'obuyinza. Kati omuntu alina obuyinza nga tatya Katonda kiba kikolima okuggwanga. Omuntu yenna alina obuyinza ateekwa okuba nga atya Katonda kubanga Katonda era yagaba obukulu, yagaba obuyinza. Omuntu ateekwa okumanya nti kyennyina kivudde wa Katonda. So twebaza Katonda nti ayina watuusiza eggwanga lino, nti eggwanga lyebaza Mukama.